Gye buvuddeko bannaddiini abeegattira mu kibiina kyabwe Inter-Religious Council of Uganda bawakanya eby'akakiiko k'ebyokulonda okukugira abantu okusigala mu bifo awalonderwa nga bamaze okusunsula akalulu. Bano bategeeza nga kino bwe kireetawo endowooza nti oboolyawo waliwo ekkobaane ery'okubba akalulu. Wabula ensonga eno erabika ng'ekyaliko okusika omuguwa wakati w'abantu ab'enjawulo kw'ossa n'abeesimbyewo. Kati leero wabaddewo ensisinkano wakati wa bannaddiini bano n'ab'akakiiko k'ebyokulonda ko ne poliisi okwongera okubaako bye bakkaanyaako ku nsonga eno. Ensisinkano eno tekkiriziddwamu bannamawulire wabula bwe bavuddeyo batubuulidde ebimu ku bye bakkaanyizzaako. Voters location places and those who are wondering what it means to come and vote and go away, others want to stay. Those are things we have been talking about. Yadde nga bannaddiini bagamba nti teri tteeka liba limenyeddwa kusigala mu kifo awalonderwa kasita omuntu abeera mu mita 2 ezirambikiddwa mu mateeka. Byabakama akalambira nti abantu okuva awalonderwa kigendereddwamu okukendeeza ku mujjuzo mu bifo bino ku lunaku lw'akalulu. Ebbanja ligenda kusasulwa presiding officer ng'awa DR form ng'agikwasani ba agency. Naye ssebo twewale emivuyo gindi okubalukawo ng'abantu bano 200, 300, 400 nga bekunganyiza kifo kimu. Byabakama era kinogaanyiza nti ng'oggyeko ba agenti b'abeesimbyewo abalambikiddwa mu mateeka ekifo awalonderwa kyakubaamu n'abalondoola akalulu oba bayita ba election observer kale ng'enteekateeka yonna yakubeera mu bwerufu. Kiri mu mateeka kwe kuba katubanjaani. Omukuumi mbagambye nti abakuumi oludde we bali mu mateeka kakuume ani akakuuma ba agents be bakakuuma we bali mu mateeka. Akulira poliisi mu ggwanga Abaasi Byakagaba agamba nti nga bo baakulaba ng'ebyokwerinda n'obutebenkevu binywezebwa. We are the lead agency in providing security for these elections, and when need arises we mobilize even beyond UPDF. I'm sure you have even seen in some instances where we have called upon Uganda Prison Service. We have even recruited more special police constables. Ensonga endala ebadde ku mwanjo mu nsisinkano eno ye y'Abannayuganda okukwatibwa ku nsonga ezitategeerekeka. We are hearing the irregular arrests and the abductions of those people, and we are concerned. It created a lot of anxiety, a lot of political unrest, and we thought we needed some clarity. Bino we bijjidde ng'ebula ennaku 13 bannayuganda batuuke ku lunaku olw'okusuula akalulu kaabwe. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.